Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga awuubyeko olubu lw'ekigere mu maka g'Omugenzi Juliet Nabacwa Kaggwa abadde mwanyina w'omukungu Mukasa eyafiiridde mu ggwanga erya Japan. Omugenzi Juliet Nabacwa Kaggwa yali yafunamu enkenyera ng'atawanyizibwa ekirwadde kya kokolo w'emimiro era kye kyamujje mu bulamu bw'ensi eno. Kufiirwa maama waabwe n'okusaasira ab'enju y'omugenzi Mukasa erungujja naye n'okusaasira ab'enju y'omugenzi Kaggwa ab'entale eri mu Buddu kubanga Juliet gye yafumbirwa. Juliet ye muwala omukulu w'omugenzi Mukasa, enju eyo yasikirwa Mukasa. Naye Juliet abadde mpagi luwaga era Baganda be ne bannyina tuyinza okugaa nti kuye kwe babadde beetooloolera. Katikkiro asinzidde mu maka g'omugenzi agali e Nagulu n'asaba abaana ab'eŋŋanda n'ab'emikwano okusigala obumu wakati mu mbeera eno ey'okusoomoozebwa. Nze mu kulaba okwange abadde abalambika bulungi nga mukulu waabwe mu nsonga nnyingi nnyo. Kyannaku nti afudde mangu bw'atyo naye tuteeka okukkiriza ekyo Katonda kye yaleese. Naye mwenna abafiiriddwa mulina okuguma kubanga tukitegeera bwe muwulira abaana bakyali bato naye mugume ate mubeere wamu mugumyagane. Katonda bwaggala oluggi ate ggulewo eddirisa ajja kubakuuma mubeerewo muyite mu bulamu era naffe tujja kubabeera ku lusegera awo. Tetusobola kuzzaawo bulamu naye ffenna tusaaliddwa nnyo. Juliet naye mbadde mulabanga mukulu wange. Omukungu Mukasa mwanyina w'omugenzi atubuulidde embeera omugenzi gy'abadde awangaalira mu ggwanga erya Japan. Katikkiro ku lwa bannange kiseera kizibu naye njagala okwebaza kuba nti osobodde okwefiiriza akadde n'ogyobeerako naffe kiraze omukwano ogwa nnamaddala. Juliet yatulaalako kaseera katono nnyo tetwasobola kumujjanjaba kiri awo. Katikkiro era akubagizza n'ab'emikwano abazze okwetaba mu kusaba okw'okwebaza Katonda olw'obulamu bw'awadde omugenzi okutuuka ku myaka 69 kw'afiiridde. Kubanga okuzaalibwa Katonda kwatuwa obulamu Katonda bw'atuwa ate era Katonda yabuggyawo. Juliet abadde muntu w'amaanyi nnyo era nze okuva lwe nnamulaba ye muntu gwe mbadde neegomba okuba naye buli akadde lwe kabadde kakkiriza. Nga sisobola kumweraliikirira okusooka nga wakisa buli omu akimanyi n'akaseko nga tekamuva ku matama ate ng'alina ekitiibwa abazungu bakita dignified. Si ye muntu gwe wandigambye nti agenze kati we mbagambidde wali nti Katonda twandimugambye nti obulamu butuwa ebbanga lyonna. Naye tugume tukkirize Katonda kye yaleese. Enteekateeka z'okuzza omugenzi okwaboobwe ab'eŋŋanda bazitandiseeko era ng'akadde konna baakulangirira ddi omugenzi Juliet Nabacwa Kaggwa lw'anaaziikibwa. Mark Jackson Kasule, BBS Telefayina, Gambuuze.